bibalirowoozeza nti birina okubeera mu copyright law. Era ensonga lwaki tuli wano kumakinga sure nti buli yenna alina ekirowoozo, buli yenna alina alowooza nti etteeka yalyetaze okuliganyulwamu tufuna ekirowoozo kye. Leero lwe lunaku URSB lwesemba, lwe lunaku lwe tusemba okufuna ebirowoozo. Ebisigaddeyo abantu bajja kuba babiwandiika nga babitwala directly eri Uganda Law Reform. So naye nga okuinteractinga n'abantu one on one leero lwe tulabika nti Central Region tuggalawo. Kimanyikiddwa nti eno department yakuweebwa ogihandolinga. Bingi bibadde bikolebwa to the extent nti woman yagenda mu parliament. Ddala nga bavuddeyo kye nali nsaba buli artist buli creator aveeyo. So sijja ku down playing efforts za buli omu. Maybe amaanyi gaabwe okwongera ku tteeka lino lyongera mu speed because nange nayagala nnyo etteeka lifulume mu bwangu ddala liyambe abo abayeeya. What should be done? Bali babiri bakulusa tebakwatagana Women Federation kiki ekyandikoleddwawo? Abakulembeze balina okutuula naddala bwe muba mukola omulimu gwe gumu tewali nsonga lwaki mulumagana. So abakulembeze amaaso tubagatunuuliza okulaba oba basobola okukwatagana. Omukulembeze bw'aba tasobola kukwatagana na mukulembeze naddala ku nsonga nga bakola omulimu gwe gumu, then wabeerawo challenge. So ffe ng'abalabi tulaba oba obukulembeze bwayo busobola okulaba nti bukwatagana n'obukulembeze bwa federation. So it's about leadership challenges eziri awo naye saabagoberezi. Essuubi n'amaanyi mu bayimbi liri mu ggwe. Bantu bangi bazze bababuusabuusa banaaba bino ebibiina nti malya ga nsimbi. Okakasa otya nti kino ekintu kigenda tuuka ku ntikko? Of course bwe kinaabeeramu ensimbi nja kuzimanya kubanga ntuula kakiiko ka gender. Tewali kiyita kijja mu ministry ya gender ne kitayita mu kakiiko kange. Era nja kubeera whistleblower bwe wanaabeerawo ssente z'aba creators zonna gavumenti ng'eyagala ozireleasinga. Nja kubeera emmundu emmenye okulaba nti siziziiza naye enkozesa yaazo nja kugibeera wakati to make sure that abantu tebakozesa maanyi ga numbers z'abantu ate bo baganyulwemu mu ngeri endala. So nkyali mu muzannyo okulaba nti tewali azannyira kuba artist naddala nga gavumenti ereese ssente kubanga from nkireeserwatu buli budget lwetuuka mbabuuza budget ya art eriwa. So si nti abali ebweru be balwana naye ne bwogenda speaker akugamba art industry eri promoted now because eddoboozi lyayo lyafuna omuntu ali spearheading waggulu awo. You were leader in this. Twasembanga twanekezo tumugana naye lwaki tonoonya HilderMan kuba ye kamala byonna n'agamba naye naye lwaki tannoonya? Zino ensonga zisinga Kenzo, zino ensonga zisinga HilderMan. Njogera ku art industry again ebaddewo omuli ba legend, njogera ku art industry egenda okubeerawo, njogera ku industry y'abazzukulu baffe. So ensonga zetukolako ziri beyond today. Kati for example twogera ku CRBTs naye mu myaka ndowooza ebiri ate tujja kuba tugenze ku kirala nga tuli ku stream nga omuntu alina kunoonya ssente za stream. So bw'obeera ng'oli narrow minded ne weefaako leero nze seefaako nga HilderMan wabula nkuba picture ya industry nga bw'erina okutambula myaka 4 nga ngenze oba 5. Nkimanyi olina pain naawe wali muyimbi ate wakuba endongo. We don't know oba wafunamu buno bwe bulumi obumu obwakutwala mu parliament. Buno si bwe bulumi naye bw'obeera nga for example oli musawo obanga oli mutendeke mu kuzaalisa bw'obeera oyita ku kkuba onoolaba omukyala ng'olubuto lumulumye ng'atuuse okuzaala ebisa bimulumye ova mu mmotoka n'okola omulimu ogwo. So kaakati ebyaba artist byankutukira mu ngalo mbimanyi tebinnyumizibwa sina kubikolako even research yennyini mbadde njirivinga. So I'm a good example in this. Siringa omuntu Lemmy Sesaro Pendi oba Dr. Batuwa
ebya art agamba ye mukola muti ebintu bino nze ntandikirawo kasita oyogera ku art nkugamba ono firimu bwe kiti asiga ebifaananyi bwe biti so I know art because gwe nkuliddemu mumanyi. Ebbanga lyonna emabega ozze ogamba bangi batula mu bukundiiro obubba ssente z'abayimbi bangi bali mu zirya ensonga eyo bakyali balambulukufu. Of course industry efunye ekizibu nti eye asobola okwekulukusiza ku gavumenti afuna opportunity bw'aba asobola okumobilizinga numbers ne zimudde emabega numbers ezo ate n'azikozesa ye okuyisaawo ebibye. Naye this time round twagala gavumenti bw'eba eyiyiza naddala ba creators eyite mitendera nti ojje mu kakiiko ka gender tukubuuze sente ozitwala ogenda zikozesa ki. Twagala industry ekule si bantu kukula si individuals abakulembera ebibiina ebyenjawulo okukula wabula art industry nti ne bwe tubeera tulese proposal ya billions twagala okutumanyisa work plan gwe billions ezo zisobola kukyusa zitya industry era twetaaga zireeta annually oba twetaaga one off nti billions tuleete billioni 5 oba twetaaga tuzireete mu mbeera twetaaga work plan so obukulembeze naddala obuli mu leadership bwe tutunuulidde wabula tetulwana bantu. Ezimu n'endala ku nsonga z'oli mugobako Bobi Wine yayimizibwa okuyimba ekintu kino kiyinza okukyuka mu maaso mu bino Uganda amateeka ge muliko? Of course copyright bw'ogireeta Bobi Wine ennyimba ze be banaazikuba yonna gye banaazikuba afunamu toyina muziyiza so copyright teyamba Bobi Wine yekka teyamba Kiyaga yekka teyamba Chameleone yekka wabula eyamba buli muyiiya provided Bobi Wine muyiiya ajjaganyulwa mu copyright. Honorable olunaku olwaleero consultative meeting eno olowooza gwe ng'omubaka wa parliament tebadde over short notice era ba artist abaliwo wano olowooza bamala kubali mu ggwanga? Kyenjagala okwogerako nti eno central engagement aba artist aba central ate bwe tunaaba tukola etteeka si buli muntu yenayena nti gwe kikwatako alina okubeera wano wabula tusampolinga busampolinzi so the mere fact nti ebibiina ebibatwalawo ebiri they are fully represented feze kyetwetaaga tusuubira nti Uganda Musicians Federation bwebeerawo abayimbi abaaffiliatinga mu mbeera eyo views zaabwe ziri represented bwebeerawo abafirimu bwe babeerawo abafirimu bali represented so tukola sampling not everybody nti yali badde asobola okujja wano olwaleero.